omutanda yebangamba tasosola mawanga wakisa mazimani yali amanyi nange ndirinnyako mu lubiri lw'obaffe tufuna emboozi ya mwana amanyikirwa nga Bettina Fassi naye ng'olunaku lwayo gwe tunaye so Bettina nsaba obuuze kuba giko n'abagyekumiddeko banne mwenna abagiriko ku ssaawa zino Star TV mugamba mutamira mikwano baswitaati bange so Bettina njagala tutunuulire buzibu ki obwabaddewo obuzibu obwabaddewo lubi bwabadde bwa ngeri yakwatagana mu ssente mu mbeera ey'okuba nti babadde tebandabirira mu mbeera ey'okuba nti bayirawo n'endagaano gye twasayininga lubi teriimu kumpangisiriza nnyumba wadde okundiisa kati ate nga bo bennyini nga management be balina okunoonyeza emirimu naye ku ssaawa zino osobola okugamba nti mu Savam Music sirinayo mirimu giyimiridde gye nkozeeyo wadde ogumu bwe guti oyingira ddi Savam nayingira buli omwaka oguwedde omwaka oguwedde nosayingira contract yali ya myaka emeka emyaka 5 wedde wakatambulako omwaka gubadde guweze ogenda kwera gumu n'ekitundu kati gino egya korona gye giwezeza emyezi 8 so tutunulire mu bbanga eryo lyobaddeyo video meka ze bakoledde ziri bbiri eyange emu ey'olweyo singa emu then n'oluyimba lwa Bamuŋŋamba agent naawe so njagala tutunulire Bamuŋŋamba oyo yennyini nga mugendako yaleese nzasa goba yaleese obuzibu Bamuŋŋamba ono mumukola amumukolera wa studio ki yakola Bamuŋŋamba studio ya Acton ADD yakola oluyimba ani yawandika oluyimba olwo oluyimba twaluwandiika ffenna gwe ne agent wawandika ebyo naye n'awandika ebibi so oluyimba luno zerumu ku luyimba olufudde ensonga kuba nti amumanyika abayinza okuba abantu abatekedde ennyo naye oluyimba lumanyikisiza Savam n'ebintu ebisigadde naawe nga oluyimba luno muntegeragana bwe mukola oluyimba kijja kitya okuba nti kati okuyimbira oluyimba luno tolabikako ekyo nange yensonga lwaki navuddeyo kubanga n'ekiriwo bo bagamba nti no Bettina Fassi talina mpisa era mbu kyekyamugobeza mu Savam Music naye nze simanyi lupi nti n'omuntu okubeera nga abanja rights ku luyimba like ne bakola ne bafuna akalango ak'MTN nga Bettina sikamanyiiko sikawulidde nako wadde n'okunkubira essimu nti n'omanyi Bettina waliwo ddiiri bweti ne bweti second ne bafuna n'omukolo omulala ogwabaddewo ogwa Ssaabasajja Kabaka nagenza okutuula awo ndaba bayingizaawo muwala mulala lupiri n'eddoboozi lyange okitegeera nze nnyimba nga nze Bettina kino ekintu nkitobedde okuva nga nakatandika mpaka n'olwaleero kati ontuuzaamu nti omuwala omulala ng'ate nze kituufu njagala tutunuulire mu mbeera y'okuleeta ono omuwala omulala Savam yali ekubiriko essimu mu kaseera kana ka covid nti tulinawo okuyimba tulinawo akadiiro gye twafunye teyankubirako kubanga essimu gye yankubirako mu kusooka yali nga aŋŋamba embeera eriwo mu covid biki naŋŋamba ngenda kuweereza ssente osobole okwerabirira ogule entangawuzi enniimu ne galiki nanterako omutwalo gumu era gwe gwasembayo kati nentuulaawo nebuuza lupi nenda maaso oba nzira mabega siriyasire nze omuntu obeerawo ng'enjala ekuluma kuba lupi obeerawo ndi mwana muwala okitegeera ebyetaago byange bingi nnyo okusinga n'ebyomwana omulenzi naye n'obeera nga tosobola kufuna wadde olwataano sekendi tosobola kulya kimala ennyumba bakubanja n'ova mu nnyumba gy'obaddemu nga bakukubye sitiru neno gy'olimu kati ogenda kubeera ng'ogobebwa so mu mbeera eno mu batuukirira okuba nti kalango kano kewafunye n'eddiiro ezo akalango bakuwadde ku ssente wadde olwataano ate ekisinga okunnuma okimanyi nti kantaanuulidde entalo lwaki nti luli landiroodi wange abadde musirifu era nga mukakkamu naye landiroodi kakizuula nti Bettina ofunye ssente akalanga akalaba katambula maidi era tasobola kutavaayo najja n'akusaba era nalabadde ndyawo na landiroodi yazze akonkona ayagala ssente nandaga nzirina zimpe ayagala ssente kati mutufu nga sibimanyi nagenza otunula nga buli omwankubira Bettina akakusente okoza amawulire okoza akalango nga sikamanyi natudde kutunuzi nebintu so Bettina mu mbeera eno olabika nga tofunye mu muntu yozo oba mu rights z'okuba nti wakola oluyimba obadde ne camp contract egifunyemu weforward eryetya okuba nga oddukire olina balooya of course era nafunye so mu mbeera eno otandise otya okuba nga odduukirira obe nga ofuna muntu yozo zino kuba kampuni MTN tesobola kuba nti ekozesa akalanga ako ate nga mulimu eddoboozi lyo ate nga oli muyimbi wayimba mu luyimba olwo right ekyo kiba kitegeeza yazifunye ku kampuni yo oba Savam Music gwe ng'omuyimbi mwali oba muwo kyalina contract nabo
ate nga sikimanyi nako kitegeeza era nange nina okulwanirira rights zange ng'omuyimbi eyayimba nange bampe share yange bansasulire n'amaanyi gange tayimu rupi obudde bwe butuwa ki ekibeerawo ng'omuntu kati obudde bwange bunnuma omwaka mulamba ng'otudde awantu otoba tolya bulungi bakubanja n'odduka olinda bambi mufune mukole ate bo ne bafuna ate ne bakukasuka eri ne bakuba ekirala. Okay. So Bettina nga tumaliza njagala tutunulire solutions zoteeseteese okubanga bambi olwanirira embeera y'okuba nti tofunye mu kintu kyo kino ky'okoleredde ebbanga oba kyogezaako okuba nti okolerera ng'omuntu oba ng'omukyala. Of course nange kyensaba bwe bwenkanya ng'omuntu kyova olaba nafunye nina ofuna looya abeere wampolereze kwegamba anoonye omusango ogwo guli gutya. Yes. So oluyimba luno nga mulukola woba okoledde oluyimba mu kampuni oba nga sava mugukoleddemu oluyimba wabaddewo percentage gy'olina ofunako oluyimba luno nga lukyase oba telukyase wabaddewo percentage mwali mwakikkirizganyezaako? Ekyo kyali nti Bettina bwe tuba tukoze show of course nina ofuna sente diiru wejja Bettina nina ofunako mu contract mwekiri. Yes. Kubanga bakimanyi bulungi nti omuntu oba toyina kumusasulira nnyumba nakumuliisa emirimu nga gwe kennyini mugamba emirimu egijja olina ofuna sheye eyiyo era gwe musaala gwo kati kitegeeza tebampaddeeyo wadde obumu onfuna mba nange nina osasulwa. Yes. So Bettina nga tulina okuba nga tuwumbawumba embeera eno y'abamanager okuba nga tebatuukiriza bweyamu bwabwe ekuwadde experience kuba kisavaamu we tugiraba n'abantu engeri gye bagiwulira ate si bwefaananye. Nze kyeŋŋamba kiri kimu temulimu bamanager abamu nga kale kaŋŋambe si bamanager naye abantu abasinga batutwala nti nno osirika bakulabanga atategeera obanga oba yes. Kati bo baagala nnyo omuntu nga oba akunyigiriza oba akoze eki ng'osirika busirisa nti bakusayininga oli mu management. Jjukira ffe abayimbi twebuya bamanager. Yes. Kati omukwano ogwo gw'obeera ne manager ng'akusayininze kati buli ekibaawo osirika n'onyigirizibwa naye ogenda okulaba nga kiri too much nga tokyasobola kigumiikiriza. Yes. So mu mbeera eno nga nkuta landlord abanja ebyetaagisa wetaaga ebintu nga gw'omuntu obaddewo otya olina abakuyambayambako okuba nti otambula obulamu walandlord waba abanja emmere tolina ebisigale tolina oyinza okuba oli mukyala muzadde olinayo abaana tolina baana kyekyo kyekiyambi ntolina naye wetaaga okulya. Nina maama wange baganda bange bonna era omuntu kati omuntu akulaba waggulu kyekiri kyenkugambye kyoluyimba bwe lukuwanika waggulu definitely naawe funayo erina okubanga eri wase mu management mulimu abantu base John Wule agent naawe Bettina. Yes. So bano abayimbi bonna ne muganda wange John Wule ndabye video tezifulumye nyingi basinze kukolera agent. Nze ekyo sikimanyiiko kuba buli muntu alina terms and conditions ya signing. Yes. Buli muntu asayininga lulwe ne management ye kati nange njogera byange ebyabali So nga tusiibula abakufuna bambi bakufuna batya okubanga bongera okuddukira looya ayinza okuba enalaba interview eno ku mutimbagano kwe streaminga live oko omuntu waliwo n'obutaba looya naye nga yasoma amateeka yagaguuka alumirirwa ekitone kino kuba akati amateeka gago gajja ku bayimbi n'ebisigadde akufuna atya okuba nti bambi ayambako embeera eno oba adduukirira. Kyensobola okugamba enfuna yange ennyangu yandibadde ya simu. Ekyokubiri ku social media basobola okunoonyeza ku Facebook ne ku Twitter bwe bityo. Byonna gy'oli okozesa amanya ki? Kinafase yuge. Njagala nga nkuta enteekateeka kuba already bano bakukoseza dda. Singa ogenda mu maaso noba ng'obasinga ki kye balina okukuliyirira? Balina kuliyirira percentage gye wayimba oba simanyi ekyo kinaasinziira. Oba singa bakusinga kinaasinziira nakyo kyonna kyekiri kijja kusinziira ate kijja kuggwa. Oluyimba lwayimbamu alwoba otuwamu paati oba giyinza olowooza gwendi naye oluyimba si yaluyimba teyateekamu lukawaayira kuba teyateekamu ggono oluyimba olwo bampeeyo kapaati si kolansi kolasi bampeeyo kolasi ayinza oba kolasi nekyowulira gwe oluyimba tuwulire eddoboozi abantu balowooza si lulwo oba ne bagamba nti yeejijika. Ono ye bamungamba ono ye bamungamba omutanda ye bamungamba tasosola mawanga wakisa kabaka wange bamungamba
kabaka wange bamungamba omutanda ye bamungamba tasosola mawanga wa kisa mazimani yali amanyi nange ndirinnyako mu lubiri lw'obbaffe n'ennyimba nga bwe mbibya abantu eno weebasakanya ndi mukyala mudama nemanyi mu maaso ga kabaka mba muganda yennyini anti ayanisa buli omu yenna gy'avudde tasosola mu mawanga wa kisa kyeva mbibya n'ensuuta n'enninnya nga sirimya n'endatta n'ensakanya Okay, tuyanza yedobozi mwana Bettina Fashion enge embera bwetu bwe kyatambula kuba ntubatuusa ebyakabi ekigunda of course kanyamiro kakawolokoso kasavu kanyama tuba tukuleta ebintu ebyakabi ayi makai koto rupi obulisi rujja team bwetu tutambula naye nga kuna kukyera katonze munana Metro FM onakulola Sunday sawa ziba musamba paka mwene katubala nyimbe sinzo okuweza akabi koso olugambo lubadde mu week so nakulwa Sunday eno tulina Bettina Fashion ganera ayogera ku mbeera eno angelo kutanya bulumi kibwawulira yengo omuntu whereas ndoza kati abayi mukiriza to copyright n'amateeka ku bintu byemukoze eno okujja kwa otunulira omukola kolaba we muyimba oluyimba omuyimbi afunyemu atya mu nyimba ze so embeera gitone tuduke wayembera abantu kyabakakabire Uganda omuntu alina okufuna mu kintu kye nga akikoze ayi makai kodo besa rupi tusainize out nengo ademana wa Bettina Fashion Sava Music nchokera out of Sava Music wato kyaliyo ne contract kyali ko still Sava kuba wonna woba otaminate nze wano kyaliyo kitegeeza woba bangi okyaliyo bamutuufu kyonna kyekiri amina so tuwatereda olajja police promoter abe mabega kamera then ne wano tumusanze studio nungi akabi abajira Star Records esango bitundu bya wano nga ku mbala kati no kidansa ambya wano lochachi no papazi so studio wesangi wabambi nenga togero kubanga tumodukira analaba interview eno na ku channel yafe subscribing enkola video ka sub kanyama channel za zonna mwongero kubanga mutumbulo mulanga guno tulwanire amateeka obano no mulanga gona Bettina Fashion mulabe kigwera ayi baka ko de producer